Tiyagasa Nyose Kawala polisi bwe badde egumbulula abavuzi ba bodaboda abagirumbye nga baagala ebawa ababbi abakedde okukuba munnaabwe ennyondo ne bamubbako pikipiki ye. Bakoze omuyiggo ne bakwata abagambibwa okuba ababbi babiri kyokka poliisi ne babasuuza nga kino kye kibawaliriza okugirumba. Bano bakomye omuliro n'okusuula emisanvu mu kkubo nga tebakkiriza kidduka kyonna kuyitawo nga baagala poliisi ebawa ababbi abo. Ababodaboda bategeezezza nti poliisi esaanidde ebawe nga babakuba obutayimbwa babeekolereko kubanga bwe bakwata ate ne baddamu okukuba bannaabwe abalala. nange bakanzi ba pikipiki wichewe munaku ezi 3 bakajimba nala polisi ngekasa Mukanyuligano polisi ekuteyo omuvuzi wa bodaboda omu ne bodaboda eziwerako olw'okukola effujjo. Tutuseeko ku poliisi Kawala gye tusanze abagambibwa okuba ababbi bano poliisi be yataasizza nga bawulubadde oluvannyuma lw'okukubibwa obubi. Bagiddwawo ku kabangali ya poliisi ne bongerwayo ku poliisi ya Kampala Mukadde gye bakomebwa kati. Yo pikipiki egambibwa okubibwa namba UEE 551 n'omugoba waayo Robert Sentonge yakubiddwa ennyondo nabo basangiddwa ku poliisi nga Sentonge atutegeezezza nti omu ku baakwatiddwa yamuyimiriza n'amusaba mutwale erongojja ng'eno gye yamukubidde ennyondo n'agwa wansi n'atwala pikipiki ye. Nenzijjayo wali ne mugamba sirina kyenji n'aŋŋamba leeta wezi n'entono n'akwata wano nga mmanya ajjayo ssente yajjayo ennyondo bwe yagireese n'agyeta n'aginkubawa kati okuzza ey'okubiri nenjigadinga omukono nange ne neerwanako bwe nagudde wansi ng'ennyondo empunzizza n'akwata piki n'agitegula n'adduka n'agenda. Akulira poliisi eno Magumba Fred ategeezezza nti bo nga poliisi babadde tebasobola kukkiriza ababodaboda bano okutwalira amateeka mu ngalo nga n'okukuba omukka ogubalagala kigendereddwamu kukakkanya bujagalalo. Joseph Ssettimba yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.